tugende maaso tukyatandika butandisi kalango katono nnyo wali weegayirideko omufuna egana emagombe omufu yazize emagombe tukyalengera 2S Film Productions Serunjo Gisiraje director kasooke tulengere kalango abamulamu nga mukwano gwo uli ku gaali omulambo gubbye gaali bino bamugamba musimanyi mutega amaji bamukuba kibooko n'alema kati saaba yakumwegayirira nakampi firimu yino lukyalengera kalango eri ku coming soon lukyenga lubanga lwa mindi anti ebinauganda tubikomezaawo eno egenda kusangibwa amatundiro gonna mu libraries mu ggwanga oyagala soft copy oba hard copy ogenda gyetuusako yino eri ku coming soon Mwanje Steven Kabanana oyo ye muzanyi wa lulango laba ekimpomempome firimu yino mwetegereze bagiyita concubine kijja mpola coming soon to video situ Stanley naye atuzanyide bu sinema bungi nkuyanja Fahadi Waligo naku prose tubirabira ku channel ki Mwanje Steven Kabanana gundi gwatana subscribinga chikole kati nawe ya subscribing edda kikukakatako okubeera nti munango sharinga n'okutuwa comment mukutandika twakwate kuwe ntandikira ero mu makagamu waliwo emotoka ekwate kuba okutuuka wati omukyala yalimu yavavaayo ye mpozi ogasseko n'omuto sina yeyeka waliwo n'abalala abakwate kuba okuba nti no bavaayo naye ng'ate waliwo abaaniriza ekiraga nti ne waka wano we bazze wabaddewo abantu tutandika butandika kasinema ketulese kayigiriza anti ebya King Vijay mu bimanyi sisobola kuleeta firimu nga tolina kyo giyigamu gwe mufo ky'okwasaganya emirimu oli wano oli mukumpaananga bwe nnyumye anti mune mami siya toyinza kunyuma n'esoogerako onyumye nnyo wannange n'osukka bwe batyo bakwate kuba okuba nti no bayingira enju tutandika butandika ku mulundi guno njagala munange wenna ali sayidi gy'oli omuwala ono ate alina byajjukira okutomerwa Monica the strong girl okutomerwa Mwanje Steven ye director ate nga yakafulumya mu butongole abaga Bashman edit n'abeera ku kamera at the same time King Vijay's Productions tubeerawo kuba tukannyonnyola okajjemu ebiwooma anti munaye ndi mulwadde naye ate kirungi nnyo okubeera nti nno nasigadde n'abantu abalungi owaye kiki ate ekikaabya kiki ogenda kulekera ddi okubeeraawo okaabe weewonaganye nkukoledde ebintu bingi naye ate olinga agamba nti oba ki naye mwennyini oli awo weeyisa mu mbeera etategereka ngezezaako nnyo okulabirira naye kati saawa zino neebuuza kiki ekikukaabya nga bagamba Emma Rainbow yakola ku by'amataala amugamba mukazi gwe simanyi na kumanya bannange ndaze omukwano gwa namaddala kyekikukaabya anti munaye empise mu bingi byotayinza na kumanya essaawa eno kati no tokaaba assistant director Kisitu Stanley songa ate Mansur Ntege nakola ku by'entambula gwe wenna atanna subscribinga nkugamba ekibinyi ekyo kijja kusobya firimu eziddako amugamba mama ne taata banzaala ng'era abaana abalala ne bandaga omukwano gwe bateekeddwa okubeera nti no balaga omwana wabula munaye ebyembi maama wange nanfaako amugamba kaka naye byonna byogera mbimanyi maama wange yafa mazima nga nkyali muto basooka ne batuzaayo emabega mu mwaka gwa 2000 mu mwaka gwa 2000 ddala emabega musawo boze ogaseko ne nansi baali bagenda mu maaso okuba nti no batoba ku mukyalo ono omukyala yalina obulwadde obulabika okuba nti no bwali mu balembirizi genda ondeetere eddagala lirire nakuwandikidde nti kale yaba atuma omusawo nansi n'ayitawo akaseera bwe katuuka nga kakutaasa bulamu bwa mulwadde munnange kati omwami yali luyi ng'alinze omulwadde ali atya bannange embeera enassuuka tuli mongezaako oyatulayinge embeera z'abasawo kakitegeeza kiba gy'olinawo okwongeramuko ku ssaala wabula omusawo yali asigadde munda ekyamazima kiri nti yalemererwa okutaasa omukyala ye Kasirye John Bosco yalemererwa era watu n'azingako ebibi kagende nkole ku balala naye era gwe tekigaana kukwata mu nsawo kuba bo baba bakoze ogwabwe si ye Katonda ye musawo bana omulwadde wange ali atya ndisobola kati mulabako anaawona azeemuka engulu
yegwe ekitegeeza vunanyizibwa kwolya nti ye yali atya tugezezaako kyonna munaye ekisoboka wabula leka naawe tokyogera musawo musajja atu yakuba bukubi mulanga kakati waddamu ne wayita ebbanga lyamweka mulamba mwaka omulamba bwe guyitawo omwami ono omukwano gwe yalina eri bbaawe mpozi ng'ogasseko n'akaana ak'obuwala akato ke baali balina yasigala eka yasigala awo kwegamba ng'abeera mu birowoozo buli kadde bannange tuwe comment kafirimu kano tusobole okutumira ku kaddako kyamakulu nnyo Nalubega Ruth ogamba otya we bali kubeera nti noweekuumira ku channel yaffe mwanje Steven Kabanana kakati omwami ono alina gye yakwata ekkuba okuba nti naggukira ogamba otya obulamu bugamba ki ekiriwo nze nina n'embeera engamba oba abasawo bano bebakola obulagajjavu gwatuwa omukyala n'afa mu mwana onomulundi omukazi yanfaako naye Katonda aziyinza okuba nga yewatu yesalawo n'agamba nti ekyo mukireke temukizza kundowoozesa bintu bingi. Obulamu bwo bwakyuka si we wali bulamu bwakyukira ddala. Mukazi wange yagenda sirina mukazi osobola kuzira obulamu bwange mutima gwali gwamenyeka naye Katonda watu yesalawo obulamu bwange bwonna bwasigala ku mwana ono. Yaliwo kati obulamu bwange bwenasigaza yateeka ekintu kyagamba sirina mukazi simanyi mukazi. Wakalya apo yagala nkwongera endala. Yonna yinide soda bane Monica. Kwata baby. Monica bana. Monica. Kwata kale. Baby ni mwana wange. Monica. Smile for mommy. Wow. Thank you daddy. Monica tokwatibwa bujja. Monica, 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 Monica. Chamaki. Yaggukire ne basooka bamugulira bwato n'avuga eggaali n'agiyingiza munda. Seyaye kwe kumubuuza nti oli otya? Ndi kigalo. Ayi munaye obadde obuzeebuze nnyo kiki? Bwe wankubidde n'adde nina okugirawo mwana. Anti munaye nakukubidde nga lw'ensonga nti wabadde waliwo kwegamba ebyetaagisa okwogerwako.
ono naye bamuyita wakati atambula ne kawala ke kuba munaye yasigala single father ng'era bwe tubirengera. Munna ali mumugamba bizinensi nga eri mu kugwa nayise ku dduuka naye ekyamazima amasa makalu edduuka eryabeeranga mu supeeya w'amasimu n'awagundi mwabeeranga amasimu kati mwasigadde mu supeeya abeereko no supeeya mwasigadde mu wediseeti na zikyaja embeera eyo nedda. Nze mbadde nteesa wandibadde oba weefunirayo omukyala asobola okuyamba okuba nti alabirira omwana. Leka kwekuumira waka ng'olabirira mwana wo so nga ate osobola okufuwasa omukazi omulala. Odde ku dduuka otandike okukola kubanga munaye bizinesi egenda kutugwako. Kyali mugezaako okubeera nti amugamba kugambye ekisitu sitanula ag'obuzaali tumulabye mu nnyingi nnyo ddala. Kakati n'ekirala mwe benna abali eyo kugamba nga mwekuumira ku Kinnayuganda nga mwe mwasala mubeere nga muwagira Ekinnayuganda mu buli ango. Kyenyinza okubagamba kiri nti osobola ogenda ku Play Store no downloadinga application eyitibwa Ugandan Movies ku simu. Wallahi ogenda kuba olaba Ekinnayuganda ku Kinnayuganda biri okunfaafa. Byonna tubikuŋŋaanya ne tubireeta mu kifo kimu osobola okubeera nti nno obiraba. Naye era at the same time naawe ali kugamba ayagala okuba nti nno kino kikuwoomedde. Sigala ku channel eno gisubscribingeko ne zikomenti otuwe n'okusharinga links zino eri WhatsApp group sizo mpozi ogasseko n'emikwano gyo. Kubanga buli lw'osharinga n'okola ekintu ekyo ate obeera otutte Uganda ku ntikko. Ze nabagamba Ekinnayuganda buli lw'okiraba oba olina ettoffaali ly'otaddewo mu kuzimba ensi yo. N'ezo ze mwegomba ez'aba Nigeria ez'abakoleyo ezaki zaatandikira bwe ziti. Era singa tebazisharinga singa namwe temwasobola na kuziraba. Singa nabo tebaakulaakulana. So nga ate n'ekirala saagala mugambe nti njogera nnyo mbe bagamba lumu nkiveeko. Kibosanga akalango masekati ga firimu eno bambi tokabuuka tokaskipinga kalabe kuba buli lw'okalaba munnaye ate naffe ababa bagizanya baba bafunyeemu. Kiregeeza bubeera nga appreciating ensonga gye babakoledde obulango tugezeko okubulaba nabo bafunemu mu mbeera emu oba endala. Kakati mwana muwala ali mu kutunyumiza embeera eno ye muto gwe tulengera muwala wa John. Kakati John Seyayi bw'amala okumugamba nti munaaye funayo omukazi owase weetaaga ofuna embeera kugamba erabirira omwana obeerereme kubeera nga yegwe agyenyigiramu. Yakola nga asooka yeddirayo ewaawe ekyammimbi ng'ajjayo muto we ajjayo kabanana anti munaye wankubidde n'oŋŋamba kalala oli mugenda ku ssomero kati sibitegeera nze ebyange ngenda kuba mbikwasaganya nti ate onaakundagirira bye ngenda kugira bye ngenda kukola anti kati omwana oba sinakindi ne ku ssomero osobola okuntwalayo kubeera omulundi oguddako ogenda kuŋŋamba mbu nze mba mutwala. Kituufu kati wangambye kale oyagala nkuyambe simanyi oyagala nkuyambe mu kudduuka oba wano waka. Yajjayo muto we kale kamufulumye emmotoka gira oyingire tugende tulabe. Yingira tugende tulabe. Tugende nkutwale ku ssomero olabe omwana gy'agenda osomeranga. Njagala olabe ye munaffe John ye taata w'omuto era yasigadde nga single father nga byonna tubirengedde. Kakati ng'agamba akabanana galawo geeti tugende ku ssomero nkulaga omwana Monica gy'agenda okubeera nti asomera. Otandike okubeera nti obuvunanyizibwa obwetika ebyokuwasa omukyala. Omanyi waliwo omuntu afiirwako omukyala wo bw'omwagalwa we. Ekyamazima okuddamu okubeera ready okubeera n'omuntu omulala ne kibeera kikalubu. Kale agamba kisingako singa ndeeta omuntu kugamba muganda wange gwe mmanyi asobola okunkwasaganyiriza byonna. Mugamba mutya mwena abakekkaanyiza Saudi Arabia Iraq mpozi ogasseeko ne Dubai. Nakugambye ntya ono baakamuleeta taata muto anko baakamuleeta ulira anko kabanana yitawo mangu ogenda oyoze sowaani eri gy'ogenda oliirako kalaba olutwe Monica ate mwe nkutuma mbasaagala ogende nga oli mukunkongoola eyo gyesirabaye oli mukummanyira ye lindako eyo kateni ani yasuze ku kateni eyo nja kukukuba olutwe olwo olukulinga empumumpu yitawo mangu kalabe ogwosula ono aba ali munda gwe kabanana akabanana yangu amangu lindako kiki oluyawulira oluyombebwe kukuba olugongolo lwakulinga omuwe ekitebe ky'eggaali wangi baaba kanzija wamma bannange omusajja yamulesa alabirire kawalake akatandikiddewo kavuma olugongo n'olukono olukalinga empumumpu agamba tali lazia okuva e Saudi Arabia bale mwe bali bahasolazi mwe n'okubulaba mwe abasinze okubagira Ekinnayuganda nze nje mbakoneramu bukonezi omwana omugambo okoza kateni linda ku bulyo yajoza kwe yasuze kati alida taleka nakimenti omwana we yasuze ku kateni kandi kijja kityo kubanga omuntu asobola ku kateni ojja kuddayo mu kyalo kabanana
yakuddayo nsonyi wano ndi bukwogera nawe ate ogenda bugenzi bannange kati mbadde manyi omaliriza keneetonze kiwe n'akomawo naye olowooza oli ki okuba nti nakugyayo mu kyalo nenkuleeta onyambeko ku bintu ebimu kati ate oli awo genda nogenda mwana ali mu kugamba mwana wange ayoze kateni musiru ye n'agenda mu maaso n'okuwagala ebinnyo kakati kabanana yadda mu nyiivu kano ngenda amala okakwatira lipo gwe kano situka ate koogeza n'oyogera ekigambo wadde kimu bwekiti ogenda kumpulya nda kukutemako luno olunyindo gwe okitegeera ngenda kukukuba olwo oluwuumi olwakugira yitawo n'eno n'akatwala eno munayingira yingira eyo yanguwa ate ndi mukugamba ebigambo bino singa ondonkoma singa ondoopa akubbira ngenda kukutema agenda kuva wakuleke nange nkukuba olwo oluyinda lukulinga kana akagundi kyekikola kya taaba kalabe yakuba bukubi ogeza n'okugamba kitaawo kiki kyenkoze olumwa lwokwogera ne lukubeera nga kisiki ky'omuliro ekigize yitawo n'okuyitawo munda n'akasibira mu kiyungu ngeza n'oyogera ekigambo kyonna ojja kumpulira nkuwulire ng'onvivengako musajja ayagala kunzizayo mu kyalo ayinza atya okummanyiira nze manyirwa nze manyirwe ye kabanana bannange tutandika ntandike ensobi nnyingi nnyo ze tukola mu bulamu bw'ensi eno wabula ensobi ezo naffe bennyini kwegamba zitegererawo mpozi kati aba leeta omwana tugende ku ssomero budde buyise ye naye ate olinga yagenze dda ku ssomero yakono n'amafuta ga mitwalo 3 okutwala omwana ku ssomero nze nataddemu just ka boda omwana ne bamutwala ku ssomero kyogamba kisoboka ekya boda kisoboka omusajja namugambe n'omugamba amuleete nga amukime amuzeeyo buli ku musanvu amuze alye ne lanki byonna nakkiriza obikolera ku nusu kakaaga buli lunaku ng'omanya bamusabye 3 kale ali mu kwawula ye kabanana anko kabanana bamugye mu kyala ajalabirira omwana wa muganda we naye laba embeera eriwo kati ye mabi musajja atunga amugamba nze kaŋŋende ncape ayina encape kuba munaye nakyo kyetaagisa ng'ayitawo amanye okuba nti wakavaawo naye omwana ewaka yali mu kusiimuula tekyandibadde nnyo kibi mwana kubeera nti nno akola emirimu kubanga sometimes kibeera kibayigiriza naye ate kano nako kakyali kato bulala kati ng'akomawo kabanana ayina engeri gyanyiiga natunula ng'omukonda gwe paasi itawo wano ng'asooka akakimayo baayo leeterayo ekikopo nenywere ku lwendo lw'otuzzi wano kubanga kirabika nyotende bubi leeta yanguwa leeta ekikopo nekaddeyo bambi kasiimu gwe kano kamoniko oyo osokojje kyatandika ddi amavivi gakuluma kiki ekikumpesa ekikopo nga oneesimbyeko kyatandika ddi kitawe yakugamba nti nze kugamba onyome nga bwotyo omwe tumpa buwi kitiibwa ondabira ddala ninga mwana munnoye ninga kapa ondaba nga ate ggwe kamaye n'okulaba omanye okundetera mu bikopo nga bikyafu n'akyekebejja anoonya bwe yeesonseza kano kakyakali eno nga kikyafu nze nywereko ndwale nfe towulira nga kukolera yayitawo mangu wano njogera nawe bwesimbye eyo jangu mangu yangu ogenda okyoza ate okakase nti no kitukudde annange tokaaba oli mukaaba kana yerindako kana nenkagamba okwe bannange nenkagamba okwe eno yensiimula gye kasiimula Monica ojja wano ate yakagamba kalina muyita daddi naye bwe batyo basiimuula nkugambye kutobya oba kusiimuula kugubya kusiimula akawaddemu 1 2 3 yangu wano osiimu kazaawo bakugamba siimula oba olina okukaza kazaawo yangu wakati we bituusa okugenda kukozesa lulimi kubanga ekisiimula kikulemye okukozesa teekawo olulimi wakale bannange teekawo olulimi lukale kalaba oluto olukalinga epaapaali teekawo olulimi lukale ye kabanana mwanje Steven bannange omutima gwalasenga gwankerenge mutima gwankolongo yakakuuta n'olulimi ne kaluluma bambyo ne lujja n'omusaayi yanguwa oba osiigawo omusaayi oba gwamanyi naye nze njagala wakale bakugamba okusiimula ogubya nakutobya ngenda kubola ate n'obigamba kitaawo bye ndi mu kukola
nkulage kyengenda okukola ng'omugambye. Kazi katunekeeyala kasimu kali nyako kafyotola bufyotoze kali nyako kasinyita kuba manina akakolere kiba anaye kabanana mulala banayite mukaba temundekera firimu n'ebyebyo byebyo namuleme Faith ogamba otya ekyamazima kiri nti abantu gye bali bangi nga balina omutima ogweko bweguti. Rose Kansiime kalabira Saudi Arabia nkimanyi muli ne King Vijay of course kwe tubeera nga ntubwekanyiza bonna akaana kalina ekatuka akasira ne kagaanibwa naye mukama kiki nakukola ki taata wali neninga obaala tamulina nekatandika okunenya Katonda weewunye ku myaka eyo akaana awutukiro kayisa mu mbeera eyo akakubye kona emimwa gigyo gitandise okuba nti no gyengera giringa omuyembe gwa koona nga gwengereeredde. Kati muzeeyi yuno muzeeyi ennaku zino yasazeewo yenyigire mu mirimu kwegamba engeri gyenyigidde emirimu munaye obudde bwakaaba na butono kalera bali kabanana akacaayi kaako baaba akacaayi kaako leetedde kacaayi leetedde kacaayi kokyamu aliwo ba oli aba yagenze dda ku ssomero bino si bye biri ebyo badde ng'omutwalira mu mmotoka eno omwana nze tumukuvugisa piki lwotuuka eri ng'empewo empubye ng'obwonge bubikudde ng'asaza kimu eby'emmotoka bijeosha kale nange ninako era gye ndaga ngenda ku dduuka kale nga bw'omanya emirimu gyazzeemu kati gyagenda kusuubula bwe kimu nkireseewo ekyetaagisa omo sabuuni nva mmere njagala kudda mu nnaku nga 3 oba 4 ne wiiki munaye omanye ebintu by'eggundi by'okusuubula nabyo birala oyinza otuukayo nga bbeeyi erinnya n'ogira naye labirira ewaka munange alisawo nga limugamba naye wandirekedde ku ssente z'engoye ayi n'engoye naye basanga kukubo ne bamvuma musimayi zakyalo naye ndekera kasente ngule ku ngoye kale buli kimu ekyetagisa mbadde nkigize school fees mulese museefu omutwala enkya bambi n'ogenderako ku piki n'omutwalayo ku ssomero kale zino ngaasoka zikuba ensawo webale nnyo baaba kaye nondeetereko ku nsawo otugire ondeetereko tulabe kati nindako kacaayi atokaliseemu naakawuuta nokomalamu dini etugaana okudiibuuda eddiini etugaana okudiibuuda eddiini nagawa Morini ogamba otya leero nnyo ba Morini nga muli bangi nabifo Shirati ogamba no nedda nabifo Shakira naawe webale kuba nti obulaba kaakati baaba bw'abanga agenza okusiibula kabanana bamulekera ewaka ng'asooka yeegabula oba kanaalya meho kamanyi leka nsooke nzikute kekasembayo ate wano ali mu kulooza ku munnyo just kulooza ku munnyo okulya okwaddala kajja kulya nga nange ndya kati just kulooza ku munnyo lirako yo nakeerabidde tenkeerabidde maluku kayamba akayamba mbu buyambi okawa ku mmere kyokka wano waabwe waako yangwa mangu kuyita emirundi 3 oyagala mmale kugira tuula wano tuula wano tandikira awo mbadde nkomye Shamimu ogamba otya nawe Saudi nze nja kubaweereza mpaka lasti ku kyekina Uganda muneesige abadde alese kulya ne kabulya n'agalya tekalina gwe nkuwadde kulya oba kunooneriza nkukase bwe mba nkukase leeta genda oyoza amasowaani onoofuna molaalo ojja kujja olye yanguwa abantu bwe bati gye bali ku nsi ng'omutima gwalina gwa nkolongo ng'alyawo ye lwaki osikondoka nkugamba nkuwadde emmere okomberera nkomberere nkugambye kwoza amasowaani olyawo ate kukuba olulwumya olwo lukulinga essiga ngakutuuzeko ku ntamu nkutuuze ku kalabe weekabyakabya oleka tontegeera ye nadda wali asooka afuteera emmere ojja girya oba ekulemeka njeeriire kakazi Katonda alibadde kaluma naye mami embeera gye kayisibwamu wano kage otuuka ku kyemmere nga n'apitayiti tekyaliwo nga n'emmere apitayiti tekyaliwo bannange kaaba ndye kansooke ndye nzikute nfuna agakuba nzijyawo ojja kunfuniramu omuseera gweddaawo ojja kunfunamu omuseera naddunga Sara big up mwebali mwenna abekanye ekina Uganda ngenda bbawe enamba ya WhatsApp mwenna abalabira ku channel yaffe ya Mwanje Steven Kabanana
Abagala okujoininga tiimu Kabanana, ngenda kubawa enamba ya WhatsApp mwe n'abafanizi baffe mubeereko just mbeere bulindaale namba ngenda kuba ngisomesa awa yonna. Akati embeera ssebo omwana gy'atandise okuyisibwamu ewaka yeeyo. Embeera yeeyo. Ali eno yeeyimbira. Nagabalagana mukola tuliba tutudde tuliba bumiro usisira. Ate ani akuba? Niakuba. Wali wano wali wamukubidde ku imo. Simu gye bamukubirako ate akubidde ate. Endako nendaba. Gwe guno wayi. Gwe kyekiriwo mwana. Mwana nabulamu kaawo nze neno mu kyalo. Mami nabibalekeyo mu kyalo ndi eno mwasite. Teri nnyo jazi neno mu maka ga mukulu wange John. Kati kumbe kana akato. Kamuwulira ali ku simu. Omanyi oli yali yeragalaga n'obusente olwomumanyi yagiye mu kyalo n'agula akabanja kali akali eri emmanga. Kato kamuwulira kaba mukoza bintu. Sebo okimanyi nti nno omuyeya yandeeta eno ninga ali mu kulabirira kawalake. Yanfuulanga mukozi omuyeya amumanyira mwana yansala amayinja nze ninga babysitter. Olowooza mpa mmeka just kutuula kulya ku bumere bwe naye nina okusala amagezi amalala. Ngenda kumubba mpaka lasti. Yeesomera muganda we kana akatoka muwulira. Buli kimu sebo kyalina kya muwala we, buli kimu kyakuliza muwala we, buli kyakulemeza muwala we. Nze alinga okumufunako ekintu pozi nga maze kumwawula oba kumubba ono baaba muzibu naye ngenda kumulaga faya. Neyo bizinesi gyali mukola ngenda gimulaga nti no bizinesi yange bannange. Bwekifa ate kati bwekifa ale wekafa akawala nze byenkwatirako wanze ekikulu kasitanfu n'akasente. Ajambo Proscovia ogamba otya? Ni gwe basiba. Akana bwe kafa nja bagamba kafudde bulwadde babona bati bakalaba. Simanyi kampuli. Gwe kano ningiza. Laba gyakasuza. Laba gyasuza akaana k'omusajja mu kiyungu gye kasu. Olaba yakasuzanga ku kateni nga naye waali. Kale akasuza eno kasula mu uniform kakeera nkyafu. Njagala olabe. Kugambye tulaba akayitibwa Monica oba kagwa ensonyi. Ebiseera ebisinga obulamu bw'ensi busobola okukalubira okutuusa ku kino. Naye olina kusigala ng'oli strong munaaye. Njagala tulabe firimu eno tufunemu ekyokuyiga kingi. Gwe kokera kukaaba wasuze n'okukaaba kirayika okaaba yitawo. Tambula bulungi tebagamba mukubo ntino nakukubye. Tambula bulungi. Ng'akaleeta. Yamu uniform osokoleta oluso tusaawe wano. Tusaawe. Naye lwaki oncunya bannange bw'otyo maama wange yakola musango okufa. Ogambye biki? Gwe. Luno yerindako kana gwe kyekigemo kyogedde kinene. Maama we yakola musango okufa ze naliko nga maama we afa. Bannaye yakawujja ekiti. Yakanoga ekiti nanfuma Sara nawe webali kalaba. Kakati enkeera ku makya in the good morning. Taata yakomyewo munaffe John. Baali awo nga akafanga kavuze. Maye munayi emirimu gisobola okufunza ne weerabira n'ebintu ebimu. Ate nekisinga okubeera kireeta embeera emu ebiseera ebisinga mu bulamu bw'abantu. Twesiga nnyo. Omwami ono yeesiga nnyo muganda we jasitula okuba muganda we. N'amukwasa buli kimu ewakano kotale ne muwala we. Kale afuna essimu ku ssomero nti omwana nga tetumulaba ku ssomero naku kati 2. Abajja. Mwana taliyo. Gwe erinda Kabanana. Akabanana oli enkaye. Ati novaayo ninkushenga no. Oliwa. Lwaki nkukubira nga tompita. Mmere mbadde n'emmere mu kamwa nga osobola kwogera baatugana okwogera nga tulya. Muwala wange aliwa. Mwana? Muwala wo aliwo. Monica? Ogamba Monica ono? Nolaba embuzi eno nina bameka? Ali ku ssomero era kati era ali ku ssomero. Mbuulira asoma bulungi? Asoma bulungi bangamba atayita era ajayi. Wawayo school fees nakuwa? Na waayo ziwampa ne bagamba mbu wabulayo ne bagamba ojja kuda. Okakasa omwana ali ku ssomero? Annange. Alabikira ali ku ssomero lwaki ombuuza? Ntwalaayo ku ssomero tulabe. Leka nawe antwalaayo ku ssomero tulabe.
lindako akana ne kamuyita dadi wakomyewo anzise lindako omwana wangu wamusi anake kabanana asoka gwe soko mwana kabanana naga yagamba wano wafiira muloge wano wafiira mugole muloge ayimini geti yalinzi gule kabanana nayuza namyamya n'agenda okujjayo omwana weraba omukono guliko n'ekiseminti yamukubye oguggo kyokka atamusuza mu kayungu gyamusibira kabana n'ekintu kyabadde akola omwana ono kirala byonna bye tulaba mukazi wattu Monica abitunyumiza wabula y'ono ng'akuze agamba anko kabanana bwe yamala okudduka bwe ntyo munayi n'enkulakulamu kyokka ate ekyanewunyisa mwaka gwa 2007 nga nvuddevuddemukko aye ne taata embeera gye yatandika okulagawo ate nayo nali sigitegeera. Mande Ivan ogamba otya naye webale kuba nti n'obwekkaanya gamba ate Safina Muwada Shamina Fuzi pozi ngogaseko ne Nacho Muscovia mwena mwebale kubeera nti no mubulaba buli ejjanga ya King Vijje mugirabe kuba ekyetaagisa kyonna tukifuna mu full swing. Kaali muzeeyi yasalawo n'amanya nti n'ensobi gye yabadde akola yadde nnene ey'okuleka kabanana alabirire muwalawo n'atandika okwebeereramu nga bizinesi agiwa obudde n'omwana n'amuwa obudde era bw'aba ava okukola ayitawo ku ssomero n'apiiki ng'omwana we n'amwekomezaawo ewaka kali babeerawo babiri kali amugamba owaaye tulina sukaali nti nedda naye toli siriasi mwana gwe ne tuva ewaka kati tulizo tukomyewo tukooye sukaali kale genda ku dduuka osooka oleeteyawo kiro wandibadde oleeta waafu naye leeta kiro maye n'akasente nako kati nnaku zino kakugira kati muzeeyi John awo omwana ono akuze sijja kulunda nganga naye ate sigenda kunyulunda nganga kwesiirye maggi eno eba nkoko muzeeyi ali amaggi ulina muzeeyi naye ate kyeyali abala kati munaye kwolwo nga muzeeyi abatuuye yeesookera mu nju nga anaabako ajja afune kakisukaali kacyayi baakaleseemu ate omanyi munaye yasente weeri ebintu ng'ebyo tebigayaala kacyayi ebaddakiika 2 nga mukanywedde gwe gy'okumira ekyoto n'oteekamu enku n'ofuuka era kati nga omanyi muwala we yabeeranga Fred taata anti nagenza otuuka ku dduuka nga sente zinguddeko n'otaŋŋamba ati sente osuula nsuule bw'otyo omwana omukulu andi muzeeyi bansonyiwe saagenderedde sente nagenze empapa nga ate nange nkooye nga nvuddeyo ku ssomero emirimu gye mutuma abaana ebiseera ebisinga nga bavuddeyo ku ssomero jiba nagyo olumu obwongo bwakooye ebintu bye babuuza ku ssomero so biba birala kali akaana kali mu ttawero kumpi kali mu kaleeso kakyako akazimbi awo akaliwa taata ate nga kendabye awo ku kisambi awo naye ale ulira taata atandise n'okulaba obuntu obutaliiwo munnange ng'omwana agenda baliwo babiri ebiseera ebisinga essanyu ly'abaana ewaka lifunibwa taata waalinga taata sebo kye yakola ng'ajja mu kisenge ky'omwana sirikitaawo anti taata naye ate taata omulungi ebitabikola ebiriwa byatakola kikyotegeeza nga biki byesikola Monica mbadde nkulabirira okuva obuto mwana gwe mbadde saagala nkikugambe mba ndabika ng'akulangira naye kati engeri gye mbadde manaye taata ate kyobola n'abaana abalaba firimu kino mukitwale ng'ekyokuyiga waliwo ennyambala gy'otalina kujja nayo mu maaso g'abazadde oba abantu abakulu naddala nga basajja nga kubanga kati taata omwana agide mu kaleeso jangu taata ebino babitunyumiza oyo golaba taata sebo yakakana ku adungu yange nagisula nevaamu n'amaloboozi taata yasuna adungu ya muwala we kakati kakazi kano kajja kawulya ne kanzunzu adungu nge ne kalyoka ne kajja ke Monica nga taata kye yakoze ekiro baaba
awulira nga kafa owulira ennaku ebeeraawo pozi nga kwotadde n'obulomi. Mukazi wattu yavaayo nga yena takyatambula wabula adaalimba budaalimbi oka n'owulira oluliroliro nga keebuuza ki ekintuseeko bannange. Noonya obuyambi tolinawo osobola bufuna. Ate waliwo n'ekigambo ky'otasobola kugamba bantu nti taata ye agenda okuzaako amaaso gy'avudde nga bambi n'omusaayi ogumuvaamu mu njoka mala. Mukazi wattu yasooka n'atunula n'agamba ne kati ngenda kukola ntya? Ngenda kukola ntya? Bannange olaba eyitibwa Kagwensonyi oba Monica. Taata agenda okudda mwana yasaze enkoko yagisalidde mu ddiiro. Mwana yani yamuleetedde enkoko. Nga mukazi wattu yeenyodde yabunyeebunye olunaku lulamba wabula teyafunye buyambi. Era nga Monica mukazi wattu akasonda kamumize we yasiranidde. Yasooka najja n'amukwatako kati bamuziika kati bamugwamu owaayi like omanyi mu kutandika bya birumaye naye tofaayo ojja kumanyiira. Tofaayo nkuleeteddeyo ka ice cream amagi egirolo chipusi byonna ndeese ebiri bye wali onsaba luli eri ndeese. Taata kika kyono kakati ogenda kuddayo mu buliri bwe bunaakera ku makya ogenda kuguma kale ebisade bisinga toguma ku mulundi gumu giyina kubeera ng'ebiri esatu ojja guma ye taata ntegema nisuuli oligino ne muzi. Mwe mutera okuwandika simanye special biki buli taata ng'okola omuze guno musobola okampa mu comment nange nenkategeera special what nga taata yeetika omwana amuza mu kisenge. Naye ekyamazima kiti ne mu kisenge gye yamutwala omwana embeera teyakyuka. Embeera yagaana okyuka nga taata ajjasewo buli lunaku gwe olira otya kati. Kali ki ekikaali? Ebbanga tumaze tonabaguma. Ekikaabya amazike kikyaki otyaki? Naye dadi lwaki totunajulaga? Lwaki onyonoona? Kikyotegeeza kitunagendaga. Naku gwe olira otya kati. Omwana yatuuka akaseera ng'embeera eganyotereera. Era ne limwetika lyennyini erisooka limuleeta erimwetika okumuleeta mu jjojo mu ddwaliro. Ye musawo waffe. Mwana yabadde ki? Wamma ki ekyakutuuseko mbuulira muwala? Mbuulira. Omanyi osooka n'otunulira omusawo ng'obugali maaso buli wansi ate yali mukulabira waggulu ne weebuuza kale ngenda mugamba ki? Omusawo kale nga bwe gambye omwana ayokyamu mubuulire kale mubuulire kebirabiro. Oba omanye naawe abanga kugambye ogeza. Kiki? Genda kebweru. Owaayo n'omwana timbudde atya omanye akyali muto naye kati nze bwe mbeera waaguma ate bwongobera ebweru ate aba alina kyanagamba. Nze nga benna bikunnyonnyodde bye bimuluma omwana alumwa agamba wansi kale ng'era bw'omanya abaana. Eka nsigalemuko naye baddokita abagezi. Talina kyagenda kwogera kirala ekisinga ku kino nze bbaawo nze kitaawe genda ebweru mateeka ga musawo. Musawo kyenkugambye ge mazima mwana tomubuuza birala nnyo mujjanjabe bujjanjabi kyekikulu. Mujjanjabi abakalabira era akamugamba mutya waliwo Nakalema Rita. Musawo kuleka eyo ne muwala wange agenda kugamba sijja genda wala. Yasigala wawuliriza omwana wawulira ng'omwana agamba walugulira. Kati omusawo ng'asooka asigala munda n'omulwadde. Muwala wamma njagala kumanya mazima kiki. Oyadde amuleeta mu ddwaliro yamugambye bwe tutuuka mu ddwaliro omusawo n'omugamba simanyi taata simanyi yakuba adungu nja kukupa kyempi. Wakubuuza ku ebyo gwe mugambe abavubuka bakurepinze. Kitegeera? Bw'oyogera ebyekitumbavu nja kukutta. Sente ze ndina ozimanyi sobola okukutta n'oziikibwa n'eyo. Musawo bw'akugamba mugambe kimu abavubuka bakusanze ku luzi ne bakwata. Kitegeera? Oba omugamba oba si ekyo omugamba ab'amasannyalaze badde baleese ebbiiru ewaka ne bakwata oba ab'amazzi abawota. Okitegedde bye bigambo tate bye yamugambye nga balinnya emmotoka. Kale awo bandeepinze. Wangi? Ani yakikoze?
Baani abakurepinze? Sibamanyi, bali bambadde obukookolo ku mimwa. Kimaze ebbanga ki nga baakikoze? Sejjukira. Nalwadde obulwadde bw'obutajjukira. Kati owulira otya eri adungu ebabirira? Mulina omusawo? Anti olubuto lunnuma. Mpozera n'obulumi era gy'ogambye byonna n'okufuka mpuli asobola. Owaayi mukulu bw'oba oli kumpimpi komewo. Asooka alwayo olowooze mbu yadde agenze wala. Nadda. Ye agambye kimu omuwala wange alayika atuuse mu mbeera ez'ekintu ekikulu ky'obula kati alumizibwa. Musawo n'alowooza kirayika ono tebaamugambye ng'omwana baamu. Kaakati mukulu munange, mukama wange, kino ekintu kyenzudde ku mwana ono kirayika kyataakugambye. Era tulina okuba ntumwekenneenya examination. Ayinza n'okuba yafunye obulwadde oba oli awo buno bwamukenenya. Sinakindi n'olubuto. Kale ebintu bingi nnyo ebiteekeddwa okubeera nti nno bigira. Ngenda kusooka muggyeko omusaayi, tegugenda kubeera mungi nnyo. Wabula oluvannyuma nja kubabulira alizaati. Ngadda musawo Kasirye. Manya omusawo omugezigezi yenna asooka kuteekako ccupa. Manya waliwo abalwadde ab'olugezigezi olujja n'atyamu ng'alaba eddwaliro bayinza omukuba bbiiru nene ng'ayuza. Abasawo b'ennaku zino asooka kuteekako awo kanula ya speed ate onooyuza nayo ng'erebeeta. Ati musawo Kasirye ng'asooka agira. Manyi mwamumanyira mu busawo buli leero musawo muzungu. Lwakuba obugali maaso sibutegedde. Buli wansi akengera waggulu. Mwana ajja kuba bulungi. Mukama Katonda ke yamubeereddewo n'asimatuka agantu ago. Naye ebiseera ebisinga omuntu bw'ajja n'atuusa omuntu ku gw'obuliisa maanyi ayinza okuba ng'anonye bulamu na ssanyu. Naye bw'abeera ng'obulamu yabuleseewo kirungi. Talina siriimu at the same time talina lubuto. Wabula ayina obulwadde bwe twategedde obuyitibwa fisitula. Singa aweebwa obudde obumala. Obulwadde obwo bugenda kuwonyezebwa kwa sitawo badde tebunaba kutambula nnyo. Wulira taata kye yatuusiza ku mwana. Akaana no bwekakubayo oguuso gumu ogwamudondolo kawulya kaagala mutuga muzeeyi waali. Naye tekalina busobozi. Mwana namwekebejjezza nnyo. Basawo beekebejja. Kale agamba ngenda kumujjanjaba atuuka akaseera ng'akojowo omwo. Bwe n'atuuka muno nga mpulira omukojo wo teguvaamu wadde oluso nga mmanya kati awonye. Kale kiregeeza alina obbeera awo. Mukazi wattu Monica abeera mu ddwaliro. Baamuwa ekitanda n'atuuka akaseera ng'abeera awo naye ne yeewuunya ensi. Ensi ng'eneekukuba kibooko tolina sooka girumbagana. Waliwo ne beekuba kibooko naye nga munnaaye bazadde baamaze genda. Abono maama yasooka okuvaawo bulamu bw'ensi. N'atulekera taata naye baaba taata olemwa. Kaakati omusawo ng'ajja. Omusawo ng'amukutira ng'amugamba bw'obeera ng'otulimba nga tebaakurepinze burepinzi. Nga gwe mwana gwe gwagenda eyo n'ozanyazanya n'obulenzi. Ekintu ekyo ogenda sooka okireke omale emyaka 7. Teri kusuna adungu myaka 7. Onaaba ng'ogoberedde enzijanjaba gye tukuwa ogenda kubeera fine. Tyanti mpulira emusawo. Naye oli taata ogenda mugamba otya nti leero nedda. Mwana naatera okusiibula kati. Towulira bulungi muko. Nabadda Ingrid ogamba otya mu Scotland. Oli Scotland mu England. Mwebali Scotland England. Nebirayika byebimu. Maye n'ensi nazo ez'abazungu tubasinga bingi. Kaakati Monica yuno agamba ne bwe naweereza emyaka 2 sebo taata oyo gwe mulaba yadda. Lula mu mwaka gwa 2014. Mwana yali aweze emyaka 2. Ng'emyaka giri 7 giyiseewo. Baali bavaayo mu ddwaliro. Mwana muneyo yagenda maaso n'okukakaalukanya ebitabo. Era wali mwana we yamalo. Muzeeyo omanyi okubeera eri nti emyaka gyali nga giyita emyaka 7 gye baba mu ddwaliro yali agibalira ku ngalo. Olwaggwako bwe pap. Muzeeyo yalayika akomyewo kanifuule yeebase. Ne bwe yefuule yeebase nga muzeeyo olugye yaluwangamu.
tewali muzadde musirwasi akuwa bisumuluzo byonna ayina osigazaako. Omwana ssebo yaweza emyaka 2 ez'omusawo ze nze n'atuuka empala gisibira ku mwoyo okulaga nti nazze. Mayi waliwo n'abantu abagaggawala nini batafuna nakanyiriro muzeeyi akabuto kaagaana agenda mpita yesituuka gye njagala yita. Muzeeyi n'ayisaamu omukono owaayi ŋŋamba Monica moni olaba simayiro ya muzeeyi webase kiki ng'obusungu otaddeko. Mwana kati yakula berisa lya mudondolo kiki bwe twali ku omusawo yatuga emyaka 7 nagibaze nga gyaweddeko jjo. Leero kyobulaba nze nkedde bukeezi totunuulira buuso bw'otyo ntiisa. Naye taata kiki ke nakukola maama wange olw'okuba yafa mangu bw'atyo kati bwe nafuna olubuto omwana agenda mugamba nti no taatawo ye jjajjaawo omusajja jjajja mwami ye taatawo gwe tolaba nga tugenda kuswala taata mwana kati akuza ensonga asobola ogirizoninga alaye olika oyakonseza naye aya nolwaliro kambeka ekintu kyenkugamba kyotamanyi sibeerangako kitaawe nze sinza wangi sinze nkuzaala aye nankubuulire maama wo nali nakamuwasa newalira sebe ennaku 2 omanyike nazuula yono yali maama munaye obulwadde mpulira buntwala. Maama yalina obulwadde ki typhoid malaria no sitole empanvu nesimanyi munaye wenji kunnyonnyola munaye mwami yali akyali mugole wa nnaku 2 owaye beera serious munaye Kasaliina mukyala yali ayitibwa Kasaliina beera serious anti munnange lugendo luwanvu nandi kunnyonnyodde naye olugendo luwanvu abakazi nabo mulina ebintu byemwekolakola kugamba ebiyigira ebikyankalanya embeera kati kiki batukebedde nga ku kyobulwadde tulikiriya kati kyekira kyutaŋŋamba mugole nkugambako okugira byadungu togira ngambye anti munaye omusawo yankebedde naŋŋamba embo ntino n'olubuto lwa myezi 2 wanje ogambye ki ndi tumbo ate ng'eri yanga banange taata wa maama wa Monica yagenda okufumbirwa muzeeyi ng'olwedde ali lubuto kale awo yamugamba nkwegayirire tongoba olina olubuto lwa myezi 2 nti kati lwaki tewaŋŋamba luli nali nkukwana nga lwaki toŋŋamba nti nno olina anti munaye nange saamanya kintu kyajja buzi saategeera saamanya naye nga ze nsobi ebiseera ebisinga abantu ze mukola mugenda ne mubeera eyo ne mutandika okubeera nti nomuzungu eno neni ne musuna zaadungu zammwe so nga ate olina omuntu gw'oteekateeka okufumbirwa kale ddala ebintu ng'ebyo boogenda bikwasaganya otya eyo y'ensobi omukyala gye yakola wabula yamugamba nkuyagala sandyagadde kubeera nti nonkufiirwa ne bwe kibeera nti nowandyagadde olubuto ono tubeere nti no baka tugeze tulugyamu nze sigaanye mwami se bwe yagaana n'amugamba gwe mbuulira ani nanyini lubuto ani taata lubuto kati sebo olubuto tetwalugyamu singa twalugyamu luza singa wooli kyali kisa kyange okuba nti nkukuuma obeeremu mu lubuto n'ozaalibwa ne maama wo ne mugyayo mu ddwaliro n'ensasula n'ez'eddwaliro n'ovaayo naye toli muwala wange golozaaze ne musiro muwala wange aye kino njagala okitegeere nti no siri kitaawo era akadde konna kemaze nga nkulabirira maama wo yakoleko okyali muto naye nkukuza sukulu fizi muwaddeyo buli kimu nkikoze golooza nze ngenda kuviiramu awo mbeere nga olaba saagala osomere na mu kisulo wabeerayo obwana obulenzi ate mba mpulira ebbuba gwo ye taata taata bwote bwogambye kati yawonze nkusonyiye nze wulira Monica yagamba taata ebintu byogedere tisinga wabiŋŋambirawo luli singa wagamba singa kale tagali twagiyingira dda jangu ompe ne kukagumya muzeeyi obulamu bw'ensi buno bukwetaaga okusanga ng'obwongo bubikule ng'obwongo bubikufu nnyo Mukama Katonda bwe yali atusoona n'abatagenda ku kusomero bagezi abamu mugenda ne mubeereyo ne mulowooza nti muli bagezi olw'okuba mwasoma naye obwongo obuzaale bakuzaala nabwo kati omwana kye yakola
Agamuzeya achoko chingambe kati njagala buli kimu tuberenga tukikwasanganya tuli ku muzooli. Njagala kati nkulage omukwano. Nkula kumbe wano waliwo eya Fanta eyanywereddwa. Eya yaketi tekola naye ya Fanta ekola. Kati bikimu kigenda beera kiriya ate ekiro kyalero nya kumba aleeta ekibambulira obwongo bulina okubikuka. Muzeeyi ekintu kye yakola okuva obuto omwana si musiimu yakala nsooka bannange yamubongola akawompo yasooka n'akabikula n'alyoka ayitawo n'alyoka ajja emisinde linda n'asooka ateteekanya naggulawo asobole okubeera nti n'ataasa obulamu kuba muzeeyi bw'anaava waali ate kaba kaweddemu. Bannange njagala olabe mukazi wattu yeeyiyayiya n'ayitawo mu budde kiro n'alyoka atuukira eno kiro gwabadde alowooza nti no taata sebo si ye taata kyokka ate ekyewuunyisa anti muna esoko gye basangawo kabodaboda wayi kiki ntwalaako kazende buge tondeka ku kiki nkutwale wali eri tugende eno gy'otunudde gy'oba ogenda olina sente nina tugende gwe tugende biveeko tugende. Mukazi wattu ng'ataasa bulamu ng'agamba omusajja ntwala yonna gy'ontwala kale tetuganye muzeeyi kale naye ate yatulimbamu awo omwana ne bobeera sigwa omuzaala naye ng'ate omukuzizanga taata sira lwaki oba okola ekintu ng'ekyo. Kale wa boda yamutwala ku makya naye munaye nga bw'omanyi naye yasuna adongo nga bw'obamanyi nabo gwe ekikiva nayo nzigalewo vaayo nange ate oli mukusibawo tanawo namumanya linnya kati kikyo obadde ki anti oli mukunsibira bweru kati linda ko waŋŋambye otya waŋŋambye nkutwalamu jasiti kiro kimu omala ogende ewammwe kati kiki kyoyagala anti mune waŋŋambye kati ekiro singa tewayogedde ku kyadungu nayogedde ku kyadungu abadde olina sente singa abadde olina sente nandiyogeddeko anti mune tewandiyambisiza bweyamna jakuwa oluyi ebyo byebiviri ebikulinga ebikata naye bambi togenda kumani nasigenda omanyi n'erinnya bannange agenda ku stage kugira ku akwita ku byanza agenda ku byanza mukazi wattu ennaku ng'emutandikako ye yakamutandika yamutandika wakyali muto maama olwali okuva mu bulamu bw'ensi eno bw'ati bwe pa ky'oba olaba nze nsiba mbagamba ku nsi kuno bw'obeera nga wali oyambiddwako nga naye wali oyambyeko kyandibadde kikulu nnyo bw'oba wali oyambiddwako oba nga wali olabyeko ku muntu ayita mu mbeera bw'eti oba ng'ofunye obusobozi naye n'obaako gw'oyamba bw'abeera nga alina embeera gy'asinkanye. Monica bw'atyo ennaku ye bw'etandika okuba nti neemugoya yatandika okutambula nga bw'omanyi n'asooka ayingira akabuga ziwooteeri zino engeri gye zibaako ebyokulya zeetanirwa nnyo n'asooka atuuka siyeetano nyaabwe gyendi kiki mutawaana ki anti muneyi nsaba kalimo linda kuolabyewo akapande ntitulanga emirimu wano nedda nsobola okukola mu byonna asobola obbikola oba kwera oba kusiimuula oba kwoza amasowaani byonna asobola obbikola oli yamugala kimu sebugo osanze amasowaani makyafu osanze amasowaani makyafu Nakkalembe Irene ogamba otya waliwo ne Alex Emitiana nawe olabira nnyo ku channel yaffe abalabira Dubai Oman abalabira Jordan muli b'amaanyi by the way gwali eyo nga wandyagadde okufuna emirimu gy'ebweru w'eggwanga kuba ku 0722389843 at the same time enamba esobola okuyambako gwe wenna ali gy'oli mu King VJ Agency enamba esobola okuyambako nga weetaga bannange waliwo gwe baleeta kaguddeyo waliwo gwe badde baleeta nga kaguddeyo ali wano Kibugutu Kibugutu oba yakoze eki manye ekibuga si kyangu okuyiriba kubaawo buli lunaku olukya ate okuyiriba tekubeera kwa mirimu gyokka wabula waliwo n'abanoonye ssente ng'esente aginoonyeza mu kifo ekikyamu era naawe sebe ekuyiribya esente esobola okuyiribya
singa oba oginoonyereza mu kifo ekikyamu akati kibugutu yavudavuddeyo nga kakaaba ate ebyembi aye ne gyatuukidde ag'okutuuka nayina gwe yalengera agudde ono ng'agudde byenjagala ne kibugutu nga naye asuna adongo ate eyakaleekereeke mukazi wattu gye yali agudde bambi anoonye ekisiikirize naye tibyali birungi banaye anti akomyewo owaayo tanadda ina mirimu naye nakugambye talina mirimu akadala anti munaye nsobola okulongoosawo ne bampangawo miyembe buli lunaku gw'obaddeyo gw'olowooza bulijjo tewalongoosebwa kale nfunira kalimu wonna nyamba sijja kulimba nange wano mbeerawo nga anti taliiwo obunzaali olaba tutunda bubiri ne bubagiya kati bubagiya buluza tulyako ki kapito wa 200 tukuwa omulimu tugenda kukusasuza ki amatooke tugatema mu lusuku lwaffe tuleke alaba ali awo waliwo adalamuza omuyembe sokogye nga ninga gwe mmanyi waligo Fahadi oligeno nemuza abadde alamuza muyembe otunula ng'omuntu gwe mmanyi ninga oba akumanyi kiki John omumanyi omukyala John omumanyi nti ye John wamuba muwala wa John kale ate kiki otuusa otya kubeera wano ate munaye mbadde ndi mukunoonya mirimu nkunoonya ku buli mulimu nkole mukazi wattu akitegedde kati ensi yamukubyekubya alina kunoonya bwe yeeyiiya mirimu si myangu kana katundu kola ekyalo kino sebo si kyangu kati gwe nga bw'otunulirako oyinza kufunako mirimu ki abantu tebakumanyi oba banakuwa ebidomola byabwe ogenda obakimira amazzi ani akuwa ekidomola kye nga takumanyi oyuze nakyo ate munaye sina nawe nsula wensanga wengwa sina wembeera munaye neetaaga wakubeera sooka ojje mukulu ate omuyembe togusasudde obadde ekinawe kino ekiyembe ekivundu bakisasula maaniina nja kusasula eginaaba emirungi funye omuyembe ogutukulaana ate ngende n'ekyo ekivundu afunye omuyembe kakati mukazi wattu ng'asooka afuna eyamukwatako masse e Saudi Arabia ogamba otya naawe obulabira ku channel yaffe naye nga nabagambye channel oba kwegamba application eyitibwa Ugandan Movies ku simu beera ng'oginoonyako ku Play Store bina Uganda biriyo ku nfanfa kati waligo yaleese mu restaurant n'omwana muwala naalabye naadungwe naatera obbivaako beeraawo ayo naye kakati kirayika noonya abakozi ono omwami ye alayika munaaye alayika ye teyalina mutima mubi kuba yasooka najja n'agamba nagenda nkunoonyeze ku bulimu sobole okubeerawo aw'okubeerawo nkuwadde yalinawo omufaliso gw'abagenyi ng'agumuwa era munaye ye alabika yeefuga naye si bantu bangi nnyo abeefuga tutetenkanye ku ssente kale nawoko wanene 3,000 mbadde muulu nga ngenda kulya akakomando ka 10 zibali za kumpisa mu nnaku zange 3 naye soko zitetenkanye tuyise mu lunaku kale bagenda kugulako ki zitetenkanye naye teweeraliikirira obulamu Mukama Katonda yabuvuga gwobeeraawo ng'olowooza mu bwenkya lugenda kuba lulungi oba lubi naye Mukama yaluvuga oyinza n'okubeera ne ssente naye era Mukama n'aluvuga ng'alutwala ku sayidi ye gy'aba ayagala kati olina kumwebaza buli kadde sinakindi n'okubeera nti n'omusaba bw'oba olina kye weetaaga n'okimusaba aba ajja kukikuwa obutagwa mu buzibu ennyo kwe kuba abakkiriza munaffe by'ebigambo bye waligo Fahadi ekituuka mu bulamu bwo kiba kyakubaweera kiba kiteeketeeke eri okuva eri Katonda muto tuyisibwa bubi nnyo njagala olabe era ayise bamugamba nze kkiriza embeera nze kyenyinza okugamba nti bw'okkiriza buli mbeera ejja ku sayidiyo gubanga tegukoze omubiri gwo bwe gwa tegufunye endwadde omuntu abeerawo bayiraye mubadde mukimanyi nti omuntu asobola okubeera depressed wadde ng'alina ssente ombeeraawo obukizibu ekijja ne mulowooza mukirina kuggwawo na ssente sometimes nedda n'abagagga balina stress baba ne stress kati amugambye gwe ssebe ekizibu bwe kijja olina kukikkiriza wabula ne weekwata ku Mukama Katonda n'omusaba n'ayiya engeri gy'akikuyisaamu mu lunaku kali munaaye bano bannaffe ssebo bo baabeererawo ddala okumala akabanga akawera yabeera n'akabuubu kano nga munaye musajja atu yeekuuma yeekomako
batono nnyo n'asobola batono nnyo tuli batono asobola okukola ekintu ng'ekyo ekyokwekomako n'osula n'akabuubu ako munywe ennaku ezo zonna naye ne weefuga. Tuli batono sinakindi nyinza okuba ndiyo omu. Kati nanfuma Saala nakutumidde dda waligo faadi yakwata ekkubo najja ennaku ziise nagaa Monica osooka oveeyoko. Monica soko gye musajja yali abeeramu n'olukumi ng'akimanyi lumuyisaawo mazzi gaaliso kale alina kulekawo 5 tandise n'okkoga esaati tezikyamutuuka. Nafunye ekirowoozo kale ng'asooka ayitayo Monica naye zino n'enviiri agazisala takyagalina awe naye banaye njagala olabe but kimali mbuuza Monica kale nga mugasebo nina ekirowoozo ekyambaddeko kyantandika luli olwajjo ne kikula olwaleero ngenza okulaba nga kivubukidde ddala. Mbadde naawe okumala ebbanga Monica kati omanyi embeera zo nange kati nkumanyi mbeera zo nzimanyi bw'oba onyiize emmanya Nassaka Jami ogamba otyawe Dubai. Monica kale wulira ndowooza muli agamba Monica ekyamazima sandyagadde kufiirwa. saagala kuleka kale kyaŋŋamba nti ne bw'oba ofunye omulimu saagala ogende muli ogeza bigambo like watya kale ne tubeera fembi obulamu ne tubutambuza fembi leke ne tubeerawo ng'abafumbo. Nakirowoozezaamu Monica n'aloolawo kuba butukireka tebamugamba ku bigambo ebyo naye yasooka n'anoonya entunula. Omanyi waliwo omuntu naye gwe bakwala n'anoonya entunula gy'alina otunulawo n'emubula. Monica olaba otya kiri gy'oli bw'obanga olemeddeko nkuleka n'ogenda sina buzibu naye sandyagala emu naayogere naye nandyagadde obeerebereoko olaba otya awulira muli naye Monica basunya adunguwane naawe emirundi n'emirundi naye kati ono yeeka yakasooka okwogera mu buntu bulamu. Owa kati nku baako kyogamba kiryoke oba nsooke ŋŋaane kale ye n'anoonya endoola n'aloola endoola n'agifuna era bw'atyo Monica bwe batyo obulamu ne batandika okubukwasaganya. Naye era nga bw'omanya obulamu bw'ensi eno ne bw'oba wasanyuse omwezi mulamba ng'ogumazeeko oli mu ssanyu obulamu obukosi buba bulina okusanga ebisirikko oba kyali ki mulirwana ye yalaba nga bakubeera munaffe essimu nga bamuleeta mu ddwaliro. Kati ate oba Monica kyali ki? Mwanyi Monica baali bamugamba yafuna obulwadde ne bamugamba asooka awummuza ebintu byadungu emyaka 7 naye kati olwa Chamaki. Jebaleko sebo. Bane mukyala wali wanaafa. Nyango okumusanga obutamusanga. Tokatayogera. Nalipo obadde ki bannange. baali bamugamba yafuna obulwadde ne bamugamba asooka awummuza ebintu byadungu emyaka 7 naye kati olwabadde ate okutandika bikugamba anti nja kuba bulungi musawo olaba musawo atunulanga ekinazi ono mukwano gwange amweganye mukwano gwo mu ngeri ki kati kyetubuuza kale y'omu ku bantu bembeera nabo era amanyi ebintu byange bingi waba omanyi kale sigamba obeerayo wamaki yewe kyekyo kyogera tusobola okusharinga information yaffe ntugimugambako ye byonna oyo kati ali lubuto lwa myezi 3 nze yamufunye myezi 3 no yagenda okubalabalamu wiiki 2
anti munaye katwetaaga ombeererewo nga ggwe twamaze omukebera nga nakalwadde kali munaye ak'HIV ng'akalimu maama ate akoko kalala ekyolubuto kyonna mwe yanoonya wazirikkira ne wabula n'alabawo teba ofunawo oba obalikirawo bakamutema mukazi abaayi yamala obazza engulu no yasooka namugaa sebodde engulu olina okuuma omwa ono nakamala ekigamba okoze byo kikubawo omusajja nakamala naye wiiki emu wakiriwa kati yantata olubuto yani nze ngambye tugabane naye information simanyi naye munaye abantu bangi nnyo abadde basuna ndungu olw'empaka baba kati kiki saagala otya ennyo kubanga omwana osobola okumuzaala wadde ng'ate yakawuka okalina n'otakamusiiga anti ekyo kimanyi musawo kati nno tosooka kubuka nangenze simanyi nakumanya bannanga kalwadde ako kakukwatako ko nno nga weeyagalidde naye akalwadde eno wali ali mukunyiiga eno wali ali mukunyiiga manyeto yemunaffe manyeyo tosobola beerayo nga tonyiize mama nze mpulira kyagala kunyiiga nasooka naddayo sebo obeerayo n'onyiiga abadde ali mu kunyiiga yewaligo Fahadi bakamutemye kati atandise n'okwetwala manju nga tekannamutuuka kati asooka najja ggwe Ate nsonyiwa munange nsonyiwa nsaba kusonyiwibwa bw'otaba ggwe ngenda kudda wani musajja bakamutemye jjo nti no yafunye akalwadde infact ye tebanana kimugamba oli bwe bagambye nti yalina obulwadde yafunye akalwadde infact ye tebanana kimugamba oli bwe bagambye nti yalina obulwadde soka nobalabalamu wemma nga nabadde naye wiiki eziyise ng'akalina lonze ono kati nze waligo Fahadi naye yamugoba yamugaa toyinza kunkolako entu ekyo nenkusigaza wano kati ali mu kubinyumya bwate bwe yakwata ekkuba okubeera nti nasinkana omukyalo ono era yasinkana omukyalo ono namugaa munaaye mwebale kunfaako yafuna okulaba nti kwegamba azaala omwana we era ssebo akaana kaakano kaana ssebo kakuze yakatumana lya Angel oba Angela
somesa atugamba sebo tulina okubeera nti no tugiralika gwe yatugamba omuwaka bwe mutukolera anyiiga leka mbyekolere akana ke yazala na kagezi tamanyi nanyi taata w'akaana kano naye kagezi kati ali awo ekyokuyiga oba ojjawo kyenkana ki embonaabona yonna gye yabonaabonamu yamala n'afuna omukyalo ono muzira kisa ntongo fulo origino ne muzi ye n'amuyamba n'amwetika n'amuleeta ewaka n'amulabirira ng'owuwe bw'atyo n'azaala omwana yuno akuze kati atwalibwa ne ku ssomero ani munaye oli mugenda mu interview olw'omulimu gwe nakufunidde naye weebale nnyo anti wanfunidde n'omulimu bannange weebale yamuga asinze weebaze mukama katonda naye nkya teweerabira kubeera nti nno ozukka bukyali agamba tasse girinya Ifron ekapeeka oli mulabi waazo nnyo nabagambye eyeetaaga puloti eyoggula eyeetaaga wagula dda puloti weetaaga okuzimbirwa wabula nga tolina abantu beweesiga basobola kugirayo kintu kyo mu bulambalamba tukubire ku 0782 39883 tukwase King VJ Agency bakolere bye weetaaga kakati oza Monica yafuna omulimu n'atandika okukola oyigawo ki obulamu bw'ensi tolina kubeera nti nno olowooza nti no bukomye olw'okuba oba osanze challenges bw'oba tebukomye So she told me to come and I met you. Ngajja yakazungu ke munange ng'akaleetera CEO Kyoya George William original ne muzi ye mukama wo omupya nti munaye gwe CEO bangambye nzija ompe interview odde wali imirira wali ndabe manyi walone ku mulimo gy'ogenda interview ng'ekwetaaga oyimiridde n'okyukamu ne bakulaba wenna balyoka bagamba ojja kukola ayo naye CEO ng'akuba essimu kampuni yeyo kampuni abakozi bangi oyo yuuyo naye waali waliwo akabuubu akakutekuba okujja kalimu kagenda kugamba byekaagala kabadde kaze kaagala bya interview naye nze ndi busy kagenda kujja nti kali Sekyewa Henry rigino ne muzi owaayo ojje wano tulabe otuuliraawo nga mukazi wattu atuula oli otya yandi bulungi andi nze munaye mpitibwa Godfrey nange mpitibwa Monica nsanyusa okulaba nsanyusa okulaba bantegeezezza dda ku kyeweetaaga naye nkwagadde ojja kukola kiki otegeeza ate ngamba nti nkwagadde ebyomulimu ojja soola nze maneja era ebangambye nti nojja nze nakutegekedde omulimu guno kati era nga bw'omanyi bw'oba ng'olaba abantu wano ng'olina ab'okulabamu nteeka ku lisiti okitegeera ogenda kukola omulimu gwo ogenda wagufunye dda infact tofaayo kakati wali okozeeko mu bintu by'okutambuza ebintu shipping tinedda tokolanga ku bintu byadde tewali naye ojja kusobola nze nakulabe dda can you are capable ojja mmalako ate ekirala n'omuntu gy'ogenda okusaba omulimu nga naye agize nnyo era nga togaanagaana nnyo bye nkugamba tolina nnyo gaanagaana nga nze nkugambye kimu kijja bba fayini kyonna kye ŋŋamba ng'okkiriza bukkiriza ojja kulaba nga kimu kirikiriya okitegeera nze oluzze ate ne ndabawo marriage material mukama wange mbuulira bye nnina okukola kyose kuŋŋamba byose waaye mpola abantu bajawuli abasaba emirimu bangi oyagala ddawalidde neryo akatebe kali osembere wano olikana manager amutu kakati otuulirawo nkuyigirize emirimu gundi ng'okyalinawo okola tosooka kugiraku tosooka wadde nakutandika kutagattagala ng'okyalinawo okola kubanga emirimu tegisabika Kampala wano tegisabika wazibu basooka kutunuza mu bugundi mu siiringi kakati omulimu yagusaba ali agamba muwala yese bwe natandika okukola nja kugulira ebyo byolaba ku TV byoyagala anti bonna abingulira nze nja kusiima bwe tofaayo ye essimu yange njiwulidde evuga ye mukazi wattu Monica ku mulimu gye yagenze lwe yakitegedde nti Kampala muzibu
Wanji mukama wange. Wanji sebo. Bamukubidde. Okay, wanji sebo. Masitwago yakunoonya. Anti sigenda kukola lwaki? Tani mulimu? Ebyomulimu biganye. Wagenze n'oleekaanaleekaana ebintu kugamba bya mugundi bya bakubyoyogera. Anti munaye kwe wadde ogamba munaye ekyamazima nadde nzize kukola mulimo siri ku bya mukwano nze munnange. Nadde nzize ku bya mulimo. Sobola mbireke. Oba sisobola mbiveeko. Deni bw'oba toyagala nange kambiveeko. Bw'obanga ky'osazeewo omanyi ku nsi kuno olina okubeera nti weeteekamu n'akatiibwa. Kyansi yo bw'ebanga yakujemala nekwate kubonejja. Bw'ogenda okusaba omulimu ne bakutunuza mu gundi ezo bw'obanga owulira tokisobola ng'okireka. Ndowooze ng'omusajja. Kale yasooka n'agala n'ekituufu kireka ke kaseera ndowooze ng'omusajja. Era nkole ng'omusajja otherwise nyinza okubeera ng'ekyokulabirako. Nyinza okubeera awo ng'ekyokulabirako. Yasooka n'alowooza. Manyi bagamba ebyembi bino bisekerwa naye. Mwana muwala ssebo kye yakola yamala n'akomawo ku mulimu n'aleeta kipindalo n'ajja n'asinkana CEO njagala kukola nze siri ku ebyo. Wabula bwe twetegeeza obulamu bw'omwana ono bw'ayiseemu obuyigako ki? Kubanga ayise mu bingi byonna bye tulabye okuva gye kaatandikidde mpaka kati. Era nga nange nandyagadde obeere ng'ojjawo ekyokuyiga. Bw'obeera nga wali oyiseeko mu mbeera eno tuwe komenti kubanga ekyamazima banaffe bangi abali eyo nga balina embeera bweti gye bayitamu wabula nga beetaaga okugumizibwa. Gwe wena alabeka firimu kano ng'olina ky'oyizeemu ogambye tuwe komenti layikinga ate osobola n'okusharinga linki eno n'ogiweerezaako gamba bakyaliibo ne WhatsApp groups ez'enjawulo. Sekyewa agenda okuza wati amaaso nga gwe yagobye ejjo mwe mulindeeko waliwo kyesitegeera omuntu anti eri waliwo kyatategeera bakozi bali muno baaba keetalo nga bw'okitegeera kano kalango wenna ng'oli mulabi wa Kinnayuganda omwaka ogujja oba guno oba ogujja oba gw'okalabye mwaka kisimanyi wabula 2024 omwezi gugenda kubeera gwa 7 tugenda kubanjulira ekiyitibwa Kinnayuganda Festival. Ate era nze nkutaasa. Kyoba omanya. Twayagala dde okubeera nti tutuusa Ekinnayuganda ku level eddako. Wabula kano katambuze kabeerenga akalango. Tugenda otuuka mu mwezi gw'omusanvu 2024 nga tumanyi ki kye tuzzaako. Kinnayuganda Festival oba akalango n'okawulira nga kalanze venue yaawa oba yaawa tulina kusitukiramu ne tuwagira ekintu ekyo. Kubanga twagala tubeere ng'Ekinnayuganda kyaffe tukitwala ku ntikko. Kana akalango katambuze. Kinnayuganda ku ntikko. Kinnayuganda Festival. Gwe ono yazze kusaba mulimu tuula. Mwe musooke mulindeko n'abakozi abawano baasuka ne bajja bane ekiki eno w'ofiisi. Anti nange simanyi mwana azze kusaba mulimu yasabye omulimu twagumuwadde ndi mumuyigiriza byalina okola atanzigire buga. Gwe ssebo otugwa olina otuula wansi nkubuulira. Tuula wansi oba nze naakugambyeko nti nonkwagala gwe nga nkwagalako ki amweganya. Nedda ssebo by'omugamba naffe wabitugamba jjukira ne bano bamusangawo bonna yabayisa mu kagundi mu kasenge jakeekamu. Wamma mbwono ssebo adungu mbwalyo kampa omulimu. CEO n'abaayo nze naasha boose kyeki wamma bw'ontunulira bw'otyo oyinza okindabamu ekyo mulindeeko bannange buli omu adde ku tebbo ye buli omu asooka adde ku tebbo ye buli omu adde ku tebbo ye akole kawala kali mu kumpaayiriza gwe ojja kugenda ono wajja kukulema ajja kukulema bw'akasonseko obugambo kaakati munaffe ng'asooka avaayo kabeeje ye kabeeje sitiwa wano Kyoya George William ng'ayita manager Sekyewa osooka ojje tulabe. Buvunaanyizibwa bungi bwe nakuwa naye waliwo bw'otandise okwewa oveeyo ko tulabe. Monika ali wano akyayiga buyizi mirimu omanyi otuuka ku ofiisi okusaba emirimu. Kinene eri mu ofiisi yo. Omanyi bantu bangi badde bakulipootinga ensonga eno nga tetugikugamba. Ne bano abakozi baasanzeewo. Ebbanga ddene nga nze nkutunuulidde naye nga nninze olwaliro bakute red handed. Baluwa gyondaba eri mu mikono gyange egoba ggwe. Mukama wange egoba ggwe bali bagobyeko ng'enkyasa tumulumu nga lwofuna omusaala.
ne bakugoba leero mukama wange contract yange badde ekyaliko zisazibwamu nze nagidrafting nga nze ngisazaamu ate gwe weetaaga na komera in fact kati yitawo nga nkyaliko akamwenyumwenyu yitawo n'ebyo ebintu bibeera nnyo mu babosi abasajja singa naffe abasajja gye tugenda osaba emirimu batugamba ekintu ekyo simaye nakumanya naye bibeera nnyo mu babosi abasajja kiyinza okuba kirabika lwakuba sitera nnyo genda asaba mirimu kirabika n'abasajja bagenda osaba emirimu akasenge gyo kayitamu kikigwade obuuza ki gwe tuli wano nga musenika ŋŋenda si kyemwagala ŋŋende anti gweokigwana nga wandisa kakanja kasajja gwe kumbe bosi akomyewo akyali awo ale nkwatamu mpapula zange obadde ogamba mpozi gwani enjo enjo genda wali yegwe manager kati waliwo gwe bapromotinze awo essanyu lya malembo onaafuluma oli agira tukulaga ki mu firimu eno omuntu asobola okuva ku zero n'atuuka n'afuuka hero mwana muwala ono nga abonyeebonye wabula wetwogerera ssebo omulimu baagumuwadde era kati waali ebirango nkoze 3 mu firimu eno byesaagala weeralire ekisooka ekina-Uganda festival kigenda kubeerawo gwa 7 224 in fact okutandika na 224 mu bumpimpi kigenda kubeerangawo buli gwa 7 buli mwezi gw'omusanvu buli mwaka tukulekulanye ekina-Uganda ekiranga ekyokubiri kyenkoze kyakubeera nti gwetaaga okulaba ebina-Uganda mu full swing funa application eyitibwa Ugandan Movies ku ssimu naawe yeetaaga okwegatta ku WhatsApp group yaffe eya tiimu Kabanana enamba y'essimu eri 0756861902 gwe inboxinga ogambe kimu njagala kwegatta ku tiimu Kabanana ogenda kubeera mu WhatsApp group yaffe bulambalamba naawe ayagala okutwegattako ku kyokuzanya firimu ekina-Uganda naawe yita ku namba y'essimu y'emu ojja kubeera nti nootuusibwa ku muntu omutuufu otherwise nkyali King Video kuweereza ekina-Uganda nabagambye kikyajja ku channel yaffe eno nga kiyita mu ddoboozi lyaffe lino ku 070385 n'osembyayo 4 obeera onfuna bulambalamba akati bosi ng'asooka abatuuza ku kitebe kyaffe gye tujja ebintu kati kampani eno gye bakolera eri awo bikugamba y'abashippingisa ebintu abashipinga nga bw'onoobeera gy'oli ku kyeyo n'oweereza ebintu byo ne bituuka e Uganda ye kampuni eno kati agamba kulanga mwe abakozi mukoze nnyo n'amaanyi unika agenda kugira atudde mu ntebe kampuni yaffe buli kimu kitambule abaddewo nga manager tugenda kusindika e Dubai gye tusuubula ebintu bino kubanga twetaaga tutekeyo nayo ekitebe kyaffe tubeerenga ebintu etubisuubula birina ebituukira nga tebinalinnyisibwa nnyonyi kati mbadde njagala buli omu muweeyo kaawa akaalaawo ensi buli omu abadde akola ennyo manager abadde manager mu kifo kino nga bamugjawo gwe bagenda osindika e Dubai Monica yagenda okufuuka manager w'ekifo kino mu mwezi gumu ku nkola gy'akolamu n'amagezi gaalina bamupromotinze imagine eno ngenda giwa omuntu omu ku musimu bubi Irene omupambanyi wagamba sebo bulabira Saudi kale agambe ne basa agenda giwa omuntu omu kubanga mu kaseera akatono akizudde nti abadde mukozi mulungi ye basa ey'enjawulo muzaagabye namwe njagala bwe mumuwe basa eno temunyiiga kuba namwe mufunye ezammwe namwe njagala mumusanyukireko Monica basa goes to you mu mwezi gumu n'ekitundu afuniddewo ebbaasa eyawukana ku z'abanne waliwo n'abaakiraba obulala musanyuke mumusanyukireko musigale nga mukola nnyo nammwe era chairperson tetulina mutawaana tulina kukiririzaawo obudde munenga butambula kale onaagamba sinza kyebeera nfuukirewo manager omupya anti nteekeddwa okukola ennyo kuba munayi boosi waffe wabeera ng'asazeewo ampe entebe eno nkolereko kitegeeza nteekeddwa okukola ennyo ate nsinge ku manager abaddewo essanyu limutabambi abadde abonaabona obulamu bwe bwonna yagenda n'asaba omulimu ku mudaala ne bamugamba nedda boyi kapito gwe tulina wa 200 ate tukuwa omulimu tugenda kusasuzaaki
n'anoonya ku kalimu ku woteri ne bakamumma. Bangi bamutuusizzaako gw'obulisa maanyi. Mukazi wattu teyaguma, teyapowa, yaguma bugumi kuba yakimanya si yenkomekero y'obulamu. Mpaka bwe yatuuka ku muntu omutuufu eyasobola okumubeererawo. Omanyi Katonda osobola okumusaba, naye ate Katonda bw'aba anaakuyamba ebiseera ebisinga ayita mu muntu gw'otasuubira. Kaakati nga bw'omanyi eyali agenda mu gundi kati naye se bajje eno, naye ajje eno n'alonda neepimako ne bamugamba ako keeko kali keeko. Munaye omulimu baba bakuwadde obwa manager olina okugenda ku mulimu ng'olera olinga manager. You have to wear responsibly. Alonze ebiteeteeyi bye bina ne bamugamba 36,000 takiinaamu na muzibu. Luli yalinanga lunaana nga yageragera muzeezi okufuula. Abamugamba 30 mu giijo agamba it's okay, thank you so much. Ye mwenyini ate yeyeebaza kyokka yaguze. Kirekeeza obulamu Katonda aba atandise okubeera nti naabukyusa. Mukazi wattu Monica embeera y'obulamu bwe eyongera okubeera nti ekyuka. Nkaweereza wenna nga wali oyiseeko mu mbeera eno. Era ng'okyatoba ng'okimanyi nti nno one day ojja kubeera nti n'otuuka ku kirooto kyo. Njagala olabe. Shamira Nalwanga naawe ogamba otya? Maritime Cargo sebo ye kampuni gye balimu. Eyo kampuni musobola ogiwagirako, sobola oginoonyaako n'ofuna contacts n'osobola okuba nti oshippinga nabo. Katugeze ng'oli eyo ng'olina ekirabo ky'oyagala okweza King Vijay. Marine Cargo biki? Maritime Cargo basobola okuba nti batambuza ebintu byo gwe wenna ali emitala w'amayanja. Kaakati obulamu bwo bwasigala butambula. Era Monica ku mulimu wano yasigala akola bulungi. Nakazibwe Rose ogamba otya? Weebali kubwekkaanya. Mugamba mutya? Tuba tuli awo bakiraya nti omanyi bo babeerawo bangi. Mbadde ndeese omugenyi ono agenda tandika okukola naffe emirimu. Omulaba mutya? Baleese taata John. Taata John alina obulamu bwe yasooka okutuyisaamu. Luli abakalabye okuva gye twasookera mukimanyi. Kale basookera hano ku reception nga omanyi abeera ku reception smile ziba zikoma eri ku matu zibanga zanjuza goonya. Manager wali eri mugende mu office ya manager. Kale weebale kana gwe waddayi nga bayitawo bagende mu office ya manager. Owaye manager ye Monica ojebaleko manager agenda okuza amaaso nga taata sabo bwe yamala okuva ewa muzeeyi n'anoonya wabeera ne wamulema. Muzeeyi oza yapowa mwana nandeka nga nkubye eccupa, mwana yandeka nkubye eccupa ate kati agira. Mukazi wattu yali luuyi eno. Muzeeyi bw'amala okumanya nti ono ye muwala we yamukubye eccupa sooka n'asembera nako n'amwekkaanya. Lindako y'ono eno gye yaddukire. Jjukira mukazi wattu gye yali yaddukire naye baali bamutuusizaako era ebyo ebiralalala. Kikyati gwe ne manager nga mwe. Kumbe Monica agamba jjukira ono yali anko teyali taata waddala. Mmwe kiki? Why is the manager crying? Manager agamba musooke mundeke. Kiki bannange manager? Manyi ojja ku mulimu nga yegwe baali bamukubye ebyuma. Byonna nga byavudde kubeera nti no taata yamuleetedde embeera okuba nti emuddusa ewaka. Bamutomera nako. Ale nga ssebe yamutomera teyali mulala. Yali muzeeyi. Muzeeyi mwenye omuwala omumanyi ono. Naye gundi gwoli musajja mu binondeta mu kampuni. Kikyati? Toyinza kundeeta eno mubandeeta oyinza. Kiki yeno tuze kola business obadde onoonya kampuni etambuza ebintu ebyamaguzi. Sente meka ze nakuwadde? Bakuwadde sente meka ngamba omuwala oyo kale yakusasudde meka n'ondyamu olukwe tubadde bamukwano gundi gwe Kikyati? Leka naawe oli mutemu. Kino kyondeese butemu bwennyini. Sirina kyentegeera. Sirina. Oli mutemu. Kati ate bw'aba muwala. Kati bwe kiba muwala wo. Kati mbale manyi wandibadde oza. Muwala wange naye. Bannange. Mumumpitireko tulabe kale. Abayita manager. Anti muzeeyi we agambye sooka ogende mwogeremuko. Jangu temulina kubeera nti naate wekwekabwekwese eno oli muzeeyi wo. Bannange ensozi tezisinkana n'emiti tegisinkana naye abantu musisinkana.
kyobalaba nze nsigala mbagaba naye nabukeera Joweria ne banno nga bwe mubulaba obulamu bw'ensi buno weewalenga nnyo okukola ekintu ekikolobero kubanga wanda oyo gw'osobya ayinza okubeera nti ate ogenda kuddamu musinkane. Monica yatunula nagaanidda muzeeyi bw'abeera yeetonze tekirina mutawaana nze nkusonyiye era bw'atyo n'amuwa akagumya ne beerabira ebyaliwo. Ebadde Monica oba kagwa ensonyi ng'ogirabirako channel yaffe eyitibwa Mwanje Steven Kabanana. Subscribinga, likinga, sharinga byonna bikole kubanga bw'otabikola ebyo ojja kuba tojasobola funa firimu ziddako. Abankumira takumira ssente mweraba.